Wetutukide maka Erias Lukwago agasangibwa ewakaliga ku njegoyego za Kampala, bannakibiina kya FDC babadde bakunganya dda nga n'abamu bali mu kubiibya kugaliba enjole. Bano tebaagadde kusubwa nga LOODI MEEYA wa Kampala Erias Lukwago ategeeza mu butongole nga bwagenda okuvuganya. Omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina kya FDC okubadde ababaka ba palamenti, bakansala n'abalala. Lukwago ng'awerekerwako mukyala we bayingiddewo n'amazina wakati mu nduulu. Lukwago asose kutotola byakoze mu kisanja kino kyaliko kati nga LOODI MEEYA omuli okulwanyisa enguzi mu KCCA, okufuba okulaba nga amateeka agalungamya entambuza y'emirimu egy'enjawulo mu Kampala gakolebwa, okulwanyisa okugoba abantu ku ttaka n'ebirala bingi. Ekyo kye bayita okuyiwawo omubiri. Omuganda agamba engabo enzira ogirabira ku bikuyiro oba ku biwundu. Ebiwundu byonna bye muwulira abamu ne bansekerera nti wuuyo alaja na wuuyi yeye ngabo yammwe. Lukwago agamba nti akyalina ebyokukolera ekibuga kino bingi mu kaifube w'okukitumbula. Tuzimbe ekibuga ekyeyagaza kye twenyumirizaamu nga ffenna mwetuli nga tetunyegereza banaku. That is my vision. Waliwo abalina vision endala nti bo bakiwa abagagga bakikulaakulanye mwe mubeere baddu. Gye buvuddeko omuyimbi Joseph oba Joseph Mayanja bwe yali atongoza ofiisi z'okunoonya akalulu ku bwa LOODI MEEYA, abamu ku bagenda okukawenja okwali Mike Mabike ne Samuel Lubega Mukaaku bategeeza nga bwe bakola omulimu ogw'amaanyi okuleeta Lukwago mu ofiisi ey'obwa LOODI MEEYA. Olwaleero Lukwago bano abambalidde. N'olwekyo mission 2021 ekinyusi kyayo ekyokubiri kwe kujja LOODI MEEYA Lukwago mu ntebe tumusikise Joseph Mayanja kamiliyoni. Kubanga nze kamwa koogera nze nakulira akalulu ku mulundi guli ak'okuzza LOODI MEEYA Lukwago mu bwa meeya wadde abalala baali bakiganye kama mbaya twamuzaayo n'olw'ensonga eyo ku luno olina garanti. Nze ngamba Mabikke ne Samuel Mukaaku mukole. Abannayuganda batoba, osanga abakazi mu butale batoba, owa boda atoba mu nkuba n'ekiro. Mwami Samuel Mukaaku ensisi kwenjeera kutoba toba. So abo okwate Mukaaku Mabikke obakwasa ekibuga, si kwekwasa empisa akatale, empisa ekuuma ennyama. Omubaka munisipali y'e Mukono Betty Namboze asinzidde wano n'ategeeza nga ab'oludda oluvuganya bwe basaanidde okukuuma ebifo bye balinamu abantu ab'enkizo okusinga okubateekako ababavuganya. Era kyengamba bannange lwaki twemalira obudde? Kampala twaginunula ne tugisa mikono gy'omusajja asobola. Tugende tununula ebibuga ebiki ebirala. Abamu ku bakulembeze mu FDC ababaddewo bategeezezza nti ku luno bakwongera okuyimirira ne Lukwago ku kufeffeta akalulu ku bwa LOODI MEEYA. Neera njagala kusibirira muganda wange Lukwago entanda. Mubigenda okusuza nga teweebase. Togeza n'olemwa n'okuzaala abalongo abalala. Kawempe gijeemu kwata obudde wantuteeka wempe obeene naalongo. Saalongondo kakonge kakukubo anamwekonako yanamanya kakasa nti ffe wetuli webanaaba omulodi watudiployinze wonna tujja kubeerawo kubanga naffe tukeera kuva gye tubeere ne tujja mu kibuga naffe wano wetukolera. Kati ekifo ky'obwa LOODI MEEYA wa Kampala abakyegwanyiza kuliko Erias Lukwago okuva mu kibiina kya FDC, Latif Sebagalo wa NUP ne Joseph Mayanja ng'omu ku bo, ekibiina gwe kinaawandako eddusa okuvuganya, Daniel Kazibu oba Ragadi okuva mu NRM, ssaako omukyala Beatrice Kayanja mu NDP. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.